Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu Endobeso. Tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Hello. Nze bampita Mukunja wa Beat Farmer wano mu Endobeso. Mukunja wasizotya sebo. Bulungi sebo wasizotya sebo. Tuli. Kakati njagala n'okweteekateeka genda ku mulimu naye kasooke nkuyitiremu. Enamba eyo gye nakuweerezza. Njagala oginkubireko naye ya mukazi wange mbeera naye. Namuwasa mbedde naye kati myaka 2 tugenda tulamuza na kitundu kyabwe. Naye namufuna ng'alina akaana we kali awo kajja ka myaka 3 kati kawezezza nga 5. Naye omwana nze muweerera. Namubuuza ku taata w'omwana oyo n'angamba nti yafa ne ngamba kankuze omwana kuba nange ndi muzadde. Naye omwana mutaddemu ssente zange muweerera. Naye siri mu mativu. Njagala kumanya nti taata we yafa bya ddala kuba yangamba yafiira mu accident obanga gyali mulamu nganze bali mu kunzannya kazannyo. So kyenjagala nkubirire ku mukazi oyo naye sijja kwogera naye. Ayagala kwogera naye? Nze njagala kumanya ddala amazima amatuufu nti taata w'omwana yafa kuba mutaddemu ssente zange ate nze sinnazaala na wange. Ng'olabye. Esebo. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sebo. Ku kitabuli ky'omuziki ekisinga Beat Farmer katulabe. Hello. Naam. Wanji? Hello, wanji nkuwulira. Oli otya bannange ng'obuze. Mbeera yani ono? Bannange. Bannange mwana gw'obuze tokuba na kasimu. Ani ono? Toyinza kunzijjukira banga ddene senior oba P5 oba PC noza P7 yawo banga ddene. Nakuwulira ani ono? Banga ddene. Toyinza kunzijjukira oba P6 oba P7. Nzijukiza gwani kuba simu sigimanya ani ono. Ye bannange kambuuze. Gwe waliwo yekinkubisiza simu nja kunsonyiwa. Waliwo omusajja eyazze ng'agamba mbunaamu amulinamu omwana simanyi biki mbwera ye yamubulako ayagala mwana we. Musajja kyoyo bamuyita Kavuma. Kavuma yani? Ante nze nange nagudde mu mboozi. Kavuma yani? Nagudde mu mboozi. Wagudde mu mboozi katola wasama n'ebigambo. Ani akumpendulidde? Ate kati nkoze bubi okwogerako naawe. Anti onkubuuza ani akumpendulidde ngamba simanyi akayanira omwana simanyi biki. Ate ngamba sibitegeera. Ate kumpendulira nkoze eki? Nze kubuuza n'ebigambo. Nagudde mu mboozi maama nsonyiwa nagudde mu mboozi nga Kavuma agamba nzinze era nja munoonya paka we naamufuna. Akufuna ani nze tata w'omwana wange mumanyi. Okiwulira ebyo bye mugamba nti Kavuma yani ani amumanyi. Ye lwaki mumalako emirembe lwaki mumalako emirembe ani akumpendulidde? Bannange ekintu kibadde kyangu. Kyangu ki? Bannange nkubira simanyi Kavuma yani. Mujja munzungirako musamwasama n'ebigambo tata w'omwana wange mumanyi ne bba wange akimanyi. Okiwulira ebyo bye mujja muzunga. Tata w'omwana wange mumanyi ne bba wange amumanyi. Tula mudda. Bannange kakati ebyo byonna byaki? Anti si gwa nkubidde ojjozunga n'ebigambo. Mwabitula mudda? Twabitula mudda tata w'omwana wange mumanyi
muganda wa bba wange omuto era naye akimanyi tusiba tubituula mu buli lunaku kati gwe bajjango somasoma n'ebigambo loozi ogenda kunnyonoonera obufumbo olabye bannange nakunzungirako ojja ozungu osamwasama n'ebigambo kyogamba nti Kavuma yali alimba kyogamba mwabituulatula mudda nkugambye twabituulatula mudda okiwulira ye Kavuma samwasama n'ebigambo Kavuma yani nze simanyi namumanya tata w'omwana wange akimanyi okiwulira bba wange akimanyi nti tata w'omwana wange ye mutowe era neyeewaayo okumulabirira buli kimu kyaggwa kati mumujja muzungazunga n'ebigambo bannange nze eyo gy'olaze si gyendi munnange onvumira oba okimanyi ngeze kunnyonoonera bufumbo oswadde nkusekeredde oswadde bw'oba ozze kunnyonoonera bufumbo bawanga amanyi tata w'omwana wange twabituulatula mudda era alabirira mu kiwulira alabira mwana wa mutowe kati gwe bw'ojja ozungazunga n'ebigambo ojja osamwasama n'ebigambo temumanyira temunzungira nako gasiya kakati naye bannange obwenzi buno ekyakwendesa ku booluganda kiki wekikwatirako wa nayenda ku mugandawo josesema nayenda ku mugandawo just lwakuba nti ojja kwawula abooluganda kubanga abooluganda n'obazaalamu bombi bikwatirako wa gasiya maama nayenda ku mugandawo nze nkubuuliriranga omwana omuwala manyira tombuulirira siri mwana wa nnyoko just nkugamba tobiddangamu siruwalira muli eri tommanyiira lwakuba nti oyombye buyombi naye teweega mu booluganda kati ndowooza ogenda ku taata tommanyiira nakugwe mba nzadde mu mugandawo nkugambye bawange akimanyi era bw'aba alabirira mwana wa mutowe okiwulira kati gwe kikwatirako wa kati ozunga n'ebigambo sesemera muli oliswala nga tabimanyi tosiruwala kale nno kino ekyasa kyetaaga mukama atwawule abasajja badde erudda n'abakazi badde erudda naye era ogenda okunoonyereza nga mmwe kajiiko nattabula munna lwakuba abasasula ate baba balala kutabula mulala ate n'azigwamu abamu byonna tukkiriza kikinga kutabula byasasula ebizibu ebiriwo Endobeso mugiwulidde oli yazaala mu booluganda agamba nti baawa akimanyi kyokka ate bba ye yaleese Endobeso kati ani asiriwaza anife oba waliwo eyeekaza kunja nakakyanamu okiyenze birungi ebuwambo Mukunja ndowooza omusajja akitegedde nti omukazi yazaala muganda wa musajja mwana era nze mbeera omusajja amagezi gemuwoyo mukazi amugobe tajja mumusobola nsigadde birungi ebuwambo BTFM webale nnyo birungi ambasada wa big talent pato yep neba nanga abakazi batusi dama musimanyize nazaala muganda we naye bba wange akimanyi alabirira mwana wa muganda we mbu ngenze nembeera nga nze pato amazima gennyini agakatonda mu ggulu olaba nebingosema akakiyinza okunzijako nkusanga ewange toliiwa ate omukyala talina wadde empisa era amanyi yogedde n'omwana w'abandi mu birole nze erinnya lya naye kasita omusajja akitegedde alabirye mwana wa muganda we si kibi ogwo omusaayi gwabwe naye muna abakazi bakomye obwenzi amanyi omwana w'abandi mu birole nze erinnya lya ajja kubuuza mbu bo benda kuki Mukunja mwebala okutuweereza bano omukazi yeekaliza mu nsobi oyo akakasiza ddala nti ye ne bbaawo abimanyiiko yeekaza bana abakazi beekaza kala zonadde embaale ku bwinja Endobeso njiweerezaako abantu b'embaale ekivuumya n'evvunza mama namu wano bubezi neze nkuwulire kaweddemu dda muli kaweddemu kubanga omukazi alimbye mbu omusajja akimanya ate omusajja yaleese Endobeso Atala Rebecca Jengo hadije ekibibi naye namwe mulondoola nnyo ebitabakwatako kati wuuyo agenda kwerumiza bwereere omutwe kasita ekirungi akitegedde mwana wa muto we amulabirire ogwo musaayi gwe njiweereza ku mama Faiso kansala Empetobe Butambala district omwami Mukibe LS Lunjoje nse hadije ekibibi nalone mama n'amagezi g'empoyo omwami kaategedde nti baaluganda bali ku muntu omu kati ye amwesonyiwa amulekere mutowe